nga basobola bulungi okuwandiika. Mariam Sultan ye mama wa Yusuf Khan ow'emyaka 23 nga bano batuuze b'e Nabwero mu disitulikiti y'e Wakiso. Khan y'omu ku baana bawangalira mu mbeera eno eya autism era ng'eno emukosa mu ngeri ez'enjawulo. Okusinziira ku Mariam Sultan, omwana we okufuna obuzibu buno teyakiraba nga kijja. Okujjako okufuna okusomoozebwa bwe yali atuusizza okumuzaala ng'ebisa bijja bwe bigenda okutuusa lwe yalemererwa okakana nga bamulongoosezza omwana ne bamuggyamu nga mulamu kyokka okwawukanako n'abaana abalala ono ye teyakaabako wadde. Baalowooza nti oba afunyeeko obuzibu then ne banzirusa mangu mu theatre ne bamuggyamu. Kati mu kumugyamu teyakaaba. Obviously omwana waba takaabye kiba kireeta obuzibu ku bwongo bwe. Mbu ne mu kukula kwe yali wanjawulo ku ngeri abaana abalala gye bakulamu anti emirimu ye kata gye mulema okukola olw'okuba nti yali mulebevu nnyo. Aweza emyezi nga 7-8 naye ng'omwana ali floppy ate nga bw'omuyita ng'omuto bebi bw'omuyita erinnya lye aba atunulayo naye wange nga tatunulayo. Tazanya nnyo na banne oba toys ng'ezo tazaagala oba akwata ku matu ati ng'awulidde sounds ye. Okuzuula nti omwana we alina embeera eno yamala kuweza myaka 3 bwe yagwamu obulwadde okumuddusa mu ddwaliro nga bakamutema ng'omwana we bw'alina autism. Ne tugenda Emulago ne bamukebera then ne bakonfaminga nti omwana alina autism. Atubulidde nti ng'atuuse okumutwala ku ssomero yabonaabona okufuna wamuteeka anti nga mu buli ssomero mwatuuka bamugoba. Ne bamala ne batugoba. Tatuula, omwana tatuula wamu. Buli ssaawa aba atambula, buli ssaawa abanga alina by'anoonya. Buli ssaawa ye ADHD eyo tabeera wamu, abeera hyperactive, akwata kino, akwata kiri ekyo n'akisa, n'akwata kino ekyo n'akisa. Kati ne batugoba eyo. Ebyo ng'obivuddeko n'ab'ekika ky'omwana ono bamugobaganyanga ngeno bamugerera amafuukule nga bwe yaleeta ebyokoola ne byonoona omwana kuno kussa abantu bamusosola n'okumuvuma olw'embeera ye. Kati nze bakinteekako famire y'omwami wange nti wagenda mu basawo ofune omwana omulenzi ekitegeera cause bali bawala. Bwe nagenda nfune omwana omulenzi then n'afuuka bino. Discrimination nyingi mu bantu betubeeramu. Oli n'aba nga tayagala oba mwana we azanye n'ono. Khan n'abaana abalala bawangalira mu mbeera eno olwaleero lwe bajjukiddwa okwetoloola ensi yonna nga wano mu ggwanga omukolo gubadde mu kibuga Kampala. Wano Dr. Prosin Nakanwaji okuva mu kitongole ekitabo ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abaana abawangala ne autism mu ggwanga ki Autism Society Uganda agamba nti wakyaliwo okusomoozebwa mu baana bano anti bannayuganda bangi bakyabatunulira nga abagoba eddalu. Oba abamu gye bagamba okugwa eddalu naye si kyekyo. Weewaawo abalina autism basobola okufuna ebizibu ebyo byonna naye tekitegeeza nti kye balina. Mbu n'ensoma yaabwe ekyali nzibu ddala anti amasomero gakyabagobaganya. Bagenda mu masomero ne bategeezebwa nti omwana bw'atyo tebamusobola. Abafunye omukisa okuyingira mu ssomero bwe bakulamu tebalina we badda anti tebalina amasomero ga waggulu. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalo akukkulumidde abazadde abakyakukuma abaana baabwe bano obutalabikako. Basomerera nnyabo beddeko kubanga kino si we yakisalawo. Agamba nti waliwo n'abasajja n'ebika ebikyegana n'okugobaganya abaana ab'ekika kino abamu n'okubeegaana ne babeegaana. Era abasajja bagamba abakazi oyo omwana omutwale gye yamuzaala. Ffe mu famire yaffe tetuzaala baana bwe batyo. Wano wasabidde Paalamenti okukola ennongoosereza n'okuteekesa amateeka agatatira eddembe ly'abaana bano mu nkola ku ngeri y'okubakwatamu. So si kuleeta amateeka ng'akati bano n'abalala bonna abeeyo amateeka ag'okulabika nti abasajja n'abasajja bafumbiriganwa, abakazi n'abakazi bafumbiriganwa. Ebyo mubiveeko muleete amateeka aganaayamba abantu nga bano abaliko obulemu. Ate Engineer Ronald Balimwezo ngono ye Lord Mayor wa Kampala omulonde alabudde abazadde abakukusa abaana bano n'okubasibira mu bisenge nti si wakubattira ku liiso nga wakubamalira mu makomera. Gwe kwata omwana alina autism omusibire manju omusibe ku migwa nja kujja nkukwate. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.